إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abatulaba tukyagenda mu maaso n'emisomo gyaffe egikwatagana ne nabbi waffe omulungi Isa alayhi salam, Yesu Kristo. Oluvannyuma lw'okuba nti twalaba mu musomo gwaffe ogwaggwa empisa endabika ye ebitendo bye ebyendabika engeri gyali afaananamu, kuba era ne tulaba nti tusobola okutegeera engeri gyali afaananamu nga tujja mu Quran, Allah subhanahu wa ta'ala nga yatunyumiza Yesu engeri gyafaananamu, n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye yalaba ku Yesu, kati naye yatubuulira engeri gyafaananamu era twalaba mu musomo gwaffe ogwaggwa. Olwaleero nsaba mukkirize tubeere nga tulaba Yesu yali yeeyisa atya, ebitendo bye ebyempisa Allah subhanahu wa ta'ala amwogerako atya mu Qur'ani. Yesu nabbi waffe abasiraamu, era Yesu yali musiraamu, era mwenna abatali basiraamu abaagala Yesu mbakowoola okuba nti mwegoberera eddiini ya Yesu nga nabo bwe busiraamu. Abasiraamu be bakkiririza mu Yesu olukkiririza olutuufu, kuba Yesu yali agamba abantu kubeera nti bakola ki? Basinza Allah, basinza Katonda, baleme kusinza ye nga ye. Naam, Allah ayogera ki ku Yesu Kristo? Era omusiraamu ali yenna tuvumanga Yesu ng'olowooza nti oyagala kunyiiza abakatuliki n'abalokole. Nedda, oli mu kuvuma nabbi wo yennyini. Nabbi Yesu nabbi wa Allah era nabbi musiraamu, yali musiraamu. Naam, Allah mwogerako atya? Ekitende ekisooka albaraka, yali musajja wa mukisa, yali alina omukisa okuva ewa Katonda. Allah yatugamba mu Quran, kuba Yesu yayogerako, Allah yamwogeza ng'akyali muto mu kibaya, yayogera. Yesu yayogera ebigambo bino, Allah n'abitunyumiza mu Quran ti waja'alani mubarakan aynama kuntu, Katonda wange yanfuula ow'omukisa wonna wonna we mbadde. Kitegeeza yali muntu wa mukisa Yesu. Ekitende ekirala kye yali alina albir biwalidatihi, yali agondera muzadde we, kuba yalina omuzadde mumu. Ffe abantu ba bulijjo tuba n'abazadde babiri, maama ne taata, naye Yesu yalina maama yekka, teyalina taata we. Yesu teyalina taata we, yalina maama we yekka, Maryam alayha salam. Maryam emirembe gibeere ku ye yazaala Yesu nga talina taata we. Kati Yesu yali mugonvu nnyo eri maama we. Allah atunyumiza mu Quran nti wabarran biwalidati walam yaj'alni jabbaran shaqiya. Yesu mu bigambo bye yayogera, Allah bye yamwogeza nga ali mu kibayeera, yagamba nti wabarran biwalidati, Allah anfudde okubeera nti ngondera maama wange, walam yaj'alni jabbaran shaqiya, era teyanfuula muntu yeekuluntaza, omuntu ayonoona. Yesu yali agondera maama we era yali musajja mugonvu. Ekirala alwajaha, yali musajja wa kitiibwa. Allah yamwogerako mu Quran agamba nti wajihan fi dunya wal akhirati wa min al muqarrabin. Yesu yali musajja wa kitiibwa ku duniya, ku nsi kuno, era ne ku lunaku lw'enkomerero agenda kubeera wa kitiibwa. Ekitendo kye ekirala yali mulongoofu. Yesu yali mulongoofu. Allah agamba nti wayukallimu nnasa fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin. Yesu oyo Allah amwogerako ngamba nti agenda kubeera ayogera n'abantu ng'akyali mu kibaya, agenda kubeera nga bino bigambo Allah abyogera nga Yesu tebannamuzaala, nti Allah atulaga nti Yesu agenda kubeera ayogera n'abantu ng'ali mu kibaya, era kyatuukirira. Yesu yayogera n'abantu ng'ali mu kibaya, Allah yamussaako obubaka n'abwogera. Wa min as-salihin, era yali mulongoofu. Ekitendo kye tugenda okukomekereza nakyo al-liin wa rahma, yali musajja
wa kisa nga musonyi nga musaasiza eri abantu. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza mu Qur'an engeri gyagenda okubeera nti abuuza Yesu nti anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah, gwe yagamba abantu okubeera nti bakufuula okuba nti gwasinzibwa gwe ne maama wo mubeere nga musinzibwa ekiva mu kusinza Allah. Allah ajja kumubuuza ekibuuzo ekyo, naye ku nkomerero Allah atunyumiza nga Yesu ajja kugera ebigambo bino ebiraga nti wakisa era mugonvu eri abantu. Yagamba nti in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ajja gamba Yesu nti ai Allah, bw'oba wakubonereza abantu bano abampitanga Katonda, mazima baddu bo gwa osobola bakola kyonna ky'oyagala. Wa in taghfir lahum, ate oba obasonyiye, fa innaka antal azizul hakim, oba obasonyiye mazima era gwe ow'ekitiibwa, gwe alina amagezi aga waggulu. Nabwe kityo bibino ebimu ku bitendo bya Yesu, ebimu ku bitendo Allah subhanahu wa ta'ala byatugamba Yesu byalina. Hadha wallahu a'la wa a'lam.